Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya? Afunye okusomozebwa nkusaasidde. Ofiiriddwa olwazizza n'okusoomozebwa olutulala. Mu ngeri enjawulo tusaasirako ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano aba Honorable Helen Nakimuli. Abadde omubaka wa Paalamenti ng'akiikirira Kalangala District ng'omubaka omukyala. Yafudde olunaku olw'eggulo oluvannyuma lwa ssajjale gye yabadde agenzemu omulongoosa obutagenda bulungi. Tubasaasiddeko nnyo. Nnyina Jeno Bijulwa Moses agenda kubuuzaako. Tugenda tandika okwogera ebigambo Jeno tukwaniriza saba okusooka obuze ku bantu tutandike programu. Abatulaba abalungi mwebala okubeerako. Mbeera tuli mu ya Kinyikagobe. Si nnungi twakeeredde yesterday twakeeredde mu mawulire agatali malungi. Ag'okufa kwa mwannyinaffe mulwanyi munnaffe Comrade Helen Nakimuli. Badde mumanyi bebamu ku bawala betwamentaringa mu Nuupu. System emuyingiza saagimanya kuba saagendayo. Naye bw'ayingira namulaba nga alina by'ayagala okumanya. Naddala engeri ebintu gye bitambulamu mu Nuupu. Teyeegulumiza nnyo ng'abantu abalala bonna ababa bayiseemu. Kati nze yalinga andaba ku TV bwajja ku kitebe anengerera eri n'abakulu baze saabeeranga ero mu ba others. Bakulu batuuse bigirwa abeeramu. So ate ng'awulira erinnya lyange lyogerwako nnyo mu corridors of power eza Nuupu. So ng'ayagala nnyo okumanya nzaani. So tutandika okutransactinga ne muyamba mu bintu bingi nnyo. So kyankoze bubi nnyo okuwulira amawulire ago, naye Katonda bw'ati bw'aba akoze ki? Bw'aba asazeewo. Tumusabira Mungu amuyambe. Njala osasira NUP ng'ekibiina muyise mu kusoomozebwa ennaku zino. Kati egyo emirambo ebiri. Naye era bagirina okubaamu ebyokuyiga. Buli kintu Katonda kyateekawo walina okubaawo ekyokukola ki? Ekyokuyiga. Yaaba alina kya communicatinga. Yes. Ekyo njagala buli muntu akitegeere. So kitalo nnyo nsaasira family. Mukoddomi waffe mbadde simumanyi. Ali talina mwami. Naye abadde alina omwana ow'obuwala myaka nga 13 ndowooza siniya nga 1. Adda alivinga free life. Adde muwala mubalagavu nnyo. Mubalagavu anyumira engoye. Anyuma ogenda naye out nnyo. Oba muziki oba ki byonna ababimala nnyo. Mungu amusaasire. Gyamututte yonna kusookayo obusoosi naffe tujja. Naye ekyo kitulage nti ensi teriiko nanyini waayo. Teriiko. Kuba yagenze yeevuga. Katonda ye nanyini waayo. Okumulongoosa. Motoka yasigadde mu parking. Yasigadde mu parking teyasobodde kukomawo nayo. Yakomyewo bamuvuga mu ambulance. Mu ambulance nga banasooka temuteeka mulago. Kubadde bamulongooseza Kololo waliwo ndowooza kiriniki eri waliwo eddwaliro eriri private gye bamulwadde bamulongooseza ng'ate alina okudda. Kati we yafudde nga alina okugenda Mulago postmortem. Leero Manda nnaku z'omwezi 2 April 2026 Honorable Nakimuli mulambo gwe gugenda kutwalibwa e Kalangala. Kalangala District nga guyita Nakiwogo Entebbe ku Kidyeri ku ssaawa 8 ez'emisana. Olunaku lw'enkya nga 21 April 2026 wajja kubeerawo olutuulo olw'enjawulo ku kanso eya Kalangala District okusobola okumulaba public viewing abantu okumulabako then n'okusiima ebirungi byakoledde Kalangala District. Oluvannyuma gujja kugibwayo nga guyita side z'e Masaka gutwalibwe ku Fino Home. Wednesday 22 April 2026 omubiri gw'omugenzi Honorable Nakimuli gujja kutwalibwa ku Paalamenti abantu okukubako eriiso ate ne Paalamenti okutuula mu lutuulo olw'enjawulo okusobola okusiima ebirungi n'emirimu gy'akoze. Oluvannyuma omubiri gw'omugenzi gujja kutwalibwa ku kitebe kya National Unity Platform ekibiina kye mwabadde akkiririza e Makerere Kavule era gukubweko eriiso abantu basobole okugukubako eriiso evannyuma wamu n'okusiima emirimu gy'akoze. Oba naava ku NUP bajja kwolekera
mu makage Namuŋŋoona gy'abadde awangalira mu Kampala. Ku Lwokuna nga 23 April 2026 Funeral Service ejja kujja omulambo gwa Honorable Kimuli Kalangala mu makage Namuŋŋoona egutwale ku Orthodox Church Namuŋŋoona era church yemu dini yemu abadde akkiririza bagusabire n'abantu okubakiririza oluvannyuma gujja kutwalibwa mu district y'e Luweero jajja okuziikibwa. Communication eno Parliament yegikoze era ebbaluwa neteekebwako omukono Anita Annette Among MP ate Speaker wa Parliament. Honorable Bijirwa, simanyi waawe ogenda kubeera ku NUP Parliament Kalangala kiyinza obutasoboka mu makage Namuŋŋoona oba Orthodox Church eri Namuŋŋoona gyagenda okusabirwa. Kuyiga ki bye tusobola okuyiga mu kufa kuno okwekibwatukira okwalese buli omu ng'atidde Honorable Kimuli? Of course okufa mu bwongo bwaffe mu ekirindi tujja kgenda naye tekimanyirika. Kituufu. Lwaki tekimanyirika? Nti tomanya kijja ddi. Just imagine omubaka oyo yagenze avuga jipu Grand Karaoke ziri zennyini ezamalayo n'agipaakinga awo n'ayingira theatre teyavuddeyo. Assumption y'okufa teyabadde nayo oba exception teyabadde nayo. Kuba yadde amanyi aze kulunya adde mu mmoloka ye yeeyongereyo. So awo Katonda we yasigaliza empiki esembayo nzibu nnyo eyo. Ne bw'okola analysis enfaanana etya ekyamazima kiri nti okufa tekumanyirika. Kibamu mu bwongo nti essaawa yonna obeera mugenyi ŋŋenda. N'enteekateeka ze tusinga okukola tuzikola tukibala nakibala. Ekituufu. Naye Katonda n'anyiga eppeesa nga bw'aba ayagadde. Bantu batono nnyo Katonda bawa sigino nti kati bwe budde ne bawandiika n'endaga n'ebwiru nti ebyange byengenda oleka ku nsi gundi ne gundi baba babiryako gundi tabikwatako. Batono nnyo. So abamu ku bagenda nga tebasiibudde ye munnaffe engeri gyakoze ki gyagenzeemu kitalo nnyo. Being a politician nebigamba tebiyinza butoogerwa. Mbiraba babitandise dda. Kubanga wa byabufuzi mu byobufuzi buli kufa kuba oba oli ku ludda luvuganya gavumenti yebeekuse mu byobufuzi. Naye okusinziira ku level ye y'ebyobufuzi ne capacity ye ng'egyadde atambuzaamu mulambo gwe gubulamu. Tuyinza kuŋŋa nti jjajja yagututte nedda. Kati nze ng'abaddeko wano okumala akaseera nze manyi weight y'emirambo. Onakola n'ogamba nti oyo banyize munyege. Manyi weight y'emirambo gw'ogamba nti guno ine pesa lyanyigiddwa gundi guno pesa liyinza okuba lyanyigiddwa gundi ne guno kati oyo abadde abulamu. Kakati waliwo wano abantu abaali bafudde n'omanya nti eri pesa libadde ggwanvu nga tagenze yekka. Kakati kati ng'okufa kwa Major General James Kazini ffe twaliwo wano mukyalo yamukuba tayembo era ebiseera ebyo nali nsula awo yafiira enamuwonga awo ku layini eyo yennyini. Naye wali esula? Nali nsula n'omukulu mutabanyi wa mukulu wange bamuyita Kato. Ku layini eyo yennyini ng'obala nnyumba 3 eddako nga yaffe. Tosobola kuŋŋamba nti Draru yatta Major General James Kazini. Tekiriyo. Kakati okimanya n'okireka awo. Nti ono tagenze bw'atyo. Tagenze nga bwe bagamba. Kakati omusajja nga General Aronda Nyakairima ati feri ya Munyonyi. Omusajja nga Brigadier General Nobo Mayombo. Okitegedde? Kati waliwo emirambo kweyo level
Jacob Olanya oyo taliimu naawe ate nga ne tata we yagamba nti mwana we tata aliiri eri mu kyalo naawe abimanye bye Kampala bamulaba bwe yabyogera nga mwana we yakafa kati nga muvuna okujjako yali namba 2 Wolanya nga yanyiga eri epeesa kuba mu gavumenti mubaamu gavumenti endala mu gavumenti yennyini mubaamu mu gavumenti obutono nga nako kasobola okumiza omusu nga kali within the government bungi nnyo kati ate waliwo abantu boolaba nga the small government within the bigger government nga be baabanywa n'okubatwala nga ne jjajja yennyini teyaguliimu era nga naye tasobola kugulondoola to logical conclusion nga bakirumira kakati Muhammad Kirumira Felix Kaweesi ani omulala awo gwe gayitamu Meja Kigundu kati Meja Kigundu n'abasiraamu abo batabuliki abo baseeka sentamu bayina ebyabo kati ataaga amapeesa ga waggulu ago ga waggulu kubanga ebyo ebikwekweto olabira ddala nga interest zaaliwo kati nze njawula emirambo nomanya nti ono nti eyo bode eyo mujjajja leero bamuwayiriza takiriimu ogwo si yaguli jjajja bamubuuza byabufuzi eyo tagiriimu naye nakikkiriza tutambule embeera ye anti kati ye alina obuzibu bumu bw'alemera ku nsonga egenda ogira bweti ng'etwala omuntu owoku lusegere bagano gipepeta yekomerao ku muntu we owoku lusegere kati kitegeeza crisis mu government oba nga tojja kisobola kigumika egwa oba ojja kisobola naye kifaananyi amaliza byesonyiye amaliriza ebimu agambye nti ne bamuwa intero nti bali musajja ogundi yanyiza oyo nagamba namuyita namukazaakaza bino ne bigwa naye nga byamunda naga kale funa basuspect abanaafiira mu ekyo ne babafuna ne babanywa nosibwa emyaka 8 ku rimandi naye nga tolina kyomanyi wadde kati gavumenti z'ekifirika bwe zityo zitambula it is very easy kyangu nnyo okusacrificinga zibanga omuswezi abaswezi obamanyi abaswezi sibamanyi obamanyi naawe abaswezi oba abachwezi babayita nga babujagaali abo walabanga ebintu bya bujagaali kutambulira ku nyanja biki kakati wali eyo waffe busoga babayita baswezi basamira bwe bati balina ebintu byabwe balina n'olulimi lwabwe terutegerekeka bulungi kati jjajja wange azaala jjajja azaala maama yali muswezi era yafanga ndi muntu mukulu nga nakakola P7 twamuziika 98 naye bamuziika n'abantu abalala ku kyalo oba babayiga wasimanyi mu mateeka gaabwe takirizibwa genda yekka ekitegedde kati abalala bamuziika batya nabo bafudde kibwatukira ate kakati eri ebiri operation mbadde nkuwa kyakulabirako era babaziika kiro mwazika kiro saawa 2 nga n'abaana bato tebamanyi bigenda mu maaso ne bamuziika kakati ne gavumenti z'ekifirika bwe zityo zibeera tusacrifice yo nga bazimba fayiro lutemya lwaliiso kwe kulaba Senfuka n'akaba amaziga naga nti bamutwala ku nsonga ya kutta Kaweesi naye nga tamuttangako bamutwaleko paasi bamukoze buli kimu okiwulidde nga n'obwo budde yali kakati ono mwannyinaze ono Helen Nakimuli abadde abo tanatuuka kule tabadde threat eri state ekintu abadde nakimu mubaka nti asobola okuwa defeating NRM ekalangala full stop nembo alina ebigambo byeyayogera mbu byaka byebyatisiza bano ate bigambo namuŋŋoona lulinga basabira ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ate bigambo ki era kati buli omu byajjayo n'ababuloga b'NUP gumanye ebigambo bye twogedde singa namboozi tetwamuziika dda naye singa namboozi twamuziika ate zina libadde nkyakola kikunsi gumanye ebigambo bye twogeredde jjajja oyo ne tuteekako n'ebikolwa
singa se mujwa kyalya kati oyo Helen abadde akyetaaga n'okusomesa public speaking wacha wewe ebigambo yabyogedde kuba gwe mukolo gwe yabaddeko era nga munabyabufuzi yenna olina okolawo statement yesigala ku record okiwulidde ekyo buli muntu aba akyetegekera kuba kamera yabaddewo nga y'amaanyi naye toyinza kuŋŋamba nti adaazi towakweyoleva tanatuuka eno gye tuli tanatuukayo abadde tanatuuka wadde nga mubaka ababaka bangi nnyo baliirere nga jjajagala buvesonyo byebuga ate kati bakola ki nti bamukanze eki bamukanze ewa bamutaddemu bogedde ebigambo ku gavumenti ye eyinza obutasula ebyo tebikola naawe eba bagamba nti gundi ayogedde okiwulidde mulimu abantu wano aboogera ensi neeyuguuma so zabadde ezo mboozi z'abantu baffe kugitwala as an activity mu kufa kwaki kwa munnaffe naye nga ranka ye ebadde ya wansi abadde tanatuuka mugamba nti jjajja omulimo yagukoze oba bamuliraanye kubanga ne ba opponent be NRM kweyo levu siraba busobozi abekalangala siroza nti balina capacity ejja neekola omulimu e Kampala ne baddamu ne basala ennyanja ne badda eri sebawo obeera w'amaanyi nakyo tekisoboka kati bino mwabitandika ddi naddala opposition ng'oli bwafa opposition mukisibya kubali bwekiba enjogera nti yetandikirwako okwogerwa mu kuziika naye ng'abadde n'ebirwadde bye ebizimba mu lubute abawala abo abaamala okusoma ne batandika okupambana n'ensi okuzaala n'atakitwala nga nsonga n'asalawo okweyagalayo nga ye bibalina ebizibu modulo eyo atuuka nga takyasobola kufuna lubuto bamugamba ebizimba balina kusooka kukulongoosa kakati ate sente zize weziri osobola okulongoosa awulira yeetaaga ate teri musajja wano niwo bamulungi otya naye nga byokuzaala tobiriimu kuba continuity tebeerawo ekibagata alina bba mwana kuba omwana kitegeeza next generation okitegedde kati nze singa taata teyanzaala ne maama kati rigase ya taata yalibadde teyazikira kati wendi era taata mu recognizinga nti yali bwebiti kati ate nange nina okukola ki okuzaala aba nayongerayo ebyabigirwa so bano aboogera ndowooza enjogera mubadde nayo kuva dda enjogera ebaddewo naye ze kyembasaba kiri kimu baawule emirambo basobole okuweebwa okwogera kwawe kubeeremu ku nsa bakola analysis ezitegerekeka ezirialistic nolowooza baani aboogera ndaba balumbi bali mu kwogera anti kakati ate abo bana byabufuzi si bana lumbi yetwali naye mu UID nga yali tanaba kugraduatinga nadduka mu ggwanga mwaliko naye physically kitegeeza bamulabako physically yaliko mu UID nabba n'akasimu okiwulidde yabba akasimu ate bagamba yabba nkuko yabba kukyalo mbweri ewaabwe yabbayo naye yabbako akasimu mu tawuni wano yali asula Mmengo okiwulidde naye yali tanaba commissioningibwa as a commissioned officer netutwagenda okuwulira nti yakoze eki yagenze wabweru kunoonya ssente ffe n'atuleka wano mugenda okuwulira nga atandise kubeera ku mutimbagano era nze ngenda okuddamu omuwuliza nga tutandise bya people power 2018 kyobola bwakukwatako akwogera bibinyo okubawalaayinza kunjagala nti omanyiko bibye mbimanyi era tanjagalangako era yacontributinga kinene nnyo muyinza okulemwa NUP nofulumayo yacontributinga kinene naye kati ebyo bitono nnyo ku nsi kati ogendagenda ku palamenti ogendagenda ku NUP ogendagenda na Muŋŋoona ogendagenda Luweero okumukungubagira ekisooka obubaka bw'okungubaga butaddeku ku layini butambula kimala ekyokubiri ngendagenda ku palamenti si yanca palamenti ya Lwakusatu ngendagenda ku palamenti nsobole okukola ki
okumukubako eriisa eluvannyuma kyebayita public viewing awo wamala kubanga NUP tenafuna discipline mu kumanaginga such activities ye berowooza nti efunye ekyayo kayegazaanyi so nga death political death it's ku musambi ng'abadde national wa omubaka aba national okibroadeninga bonna ebanga unity yes okibroadeninga ate n'okikozesa to unite okitegedde ekisooka lesson y'amaanyi kirimu ebyokuyiga mysterious death lesson yaki y'amaanyi kufa abasigaddewo obubaka oba bugenda okuweebwawo n'abe n'aremu b'osinga n'okwetaaga ku mukolo ogwo ne bajja okitegedde ne balaba example nti you gain nothing to kill other people for you to retain power because at the end of the day you can also die be called by the Almighty nga tosiibudde nakusiibula nga nono bw'ataakoze eki bw'ataasiibudde it is an activity kyemuzimbirako ne mu advancinga muki mu struggle naye NUP tenafuna bukugu bumala ku eyo level to accommodate other political actors kyeta obukugu bwetaagisa kyawo kyetaagisa anti katonda abawadde okugezesebwa for them to do what to understand kuba bagezesebwa basegirinya bagezesebwa ku mukyala wa Waiswa kati kuono ekyo kyennyini bagenda kukola ki balina okukola ki oba tebayigira mu ezo embeera then tebaliyiga baba balina kuva mu bimu space kyengamba beetaaga bukugu ki okumanya nti abaenale mutubayita abadp tubayita CMP tumuyita PFF bonna bajja te buli mwawe weeba omuzindaalo kubanga ono abadde player w'amaanyi mu ggwanga lyaffe anti kakati obukugu bwe beetaaga tebeetaaga genda University of Makerere oba Cambridge oba wa nowe osooka ku understanding osooka kudda ku community level eri wansi mu kyalo omuntu bw'afa ku kyalo what happen katugamba abadde mubbi nga n'ekyalo kimumanyi nti muki mubbi bajja ne baziika abantu tebamwogerako obulungi bwe tebabwogerako babwogerera ddala nakizibu okwogera nti abadde mubbi waliwo gwe bajjawo emisinde kakati osooka kudda ku community level newebuuza this kind of matter handling bwetya then okiwanika eno waggulu abakulembeze baba kyagala bafutu soja bano ndabanga balaka be bakisigasiga mu bantu ng'abakulembeze maybe bo tebalina nakyo bizibu no bafutu soja gatwale nti gemaje infantry infantry teyeewa biragiro waliwo abagikomanding komandi ziva waggulu bwe zikirira wansi okitegedde kakati mweyo embeera saagala okole ki olowooze nti ekigenda mu maaso mubafutu soja abakulembeze tebakimanyi abakulembeze banyumirwa era bwe baissuinga ne statement ne instructions ku nkola eyo okweyongerayo nti temukkiriza nalaba bajja yagenda mu lumbe lwa Seggirinya ekasangati bamujjako omuzindaalo ekiro saa nga mukaaga nga bajja agezaako okwogera nti Seggirinya adde mukwano gwange miransanafu ne bagumusikako kakati era bajja we yakoma n'atambula nadde nadde ewuwe that is childish politics omuntu bw'afa abadde akolagana n'abantu ab'enjawulo bangi okitegedde kati nze omanye ekyama kyange n'omugenzi oyo era gwakimanyi so okimanya okitegedde nyinza okuba n'ekyama kyange n'omugenzi ng'alina byakugamba nga tasaanidde nga niwe naalibadde nga nze afudde wakiri mukulema okujja okunziika yaligamba mawabigirwa gyali nti ye munoonyeze enamba ye wakiri gwe mba nteerako olubugo olw'ebyobufuzi ebiriwo kale biki sijja kukola ki kusobola kgenda naye okukakana kwange kankuteeke kuki ku simu ya maama oba ey'omukyala y'omukyala ayinza obutagisobola naye ya maama kyaki ekimugana asobola owayi
ebintu bizibu okujjako nga bibadde birala anti yonna ebankolagana yonna ebankolagana so omuntu abaako abantu kivula abakugamba omufuta bulako baki babe kugambye abamulalu kukuba oli ababe bonna nga bavuddeyo why because mu culture yaffe wano twagala abafu tulina engeri gye batuyitingamu enjawukana tugiteeka wali nsooka tuwerekera munnaffe ekikyaganye ku opposition naddala ku NUP kati era tebayinza ebyobufuzi byabwe tebiyinza kula mweyo embeera ate abamu ndabye bali mu kwekwasa Katikkiro twabagala mwesonyiwe Mengo mwagaana kati ono wuuno we yasimbye omusisinkana embeera bwetu bwebadde kakati kyogamba oyo omuwala yabadde ayina ebyama ebikusika ennyo ebyetaaga Katikkiro wa Buganda okubanga yagukola sikakasa gomenya abantu Katikkiro ba receiving olunaku bayitirivu ne revo zaabwe olaba nze bigirwa Moses okitegedde nkugambye nti ate tanatuuka ku levo yange mu byobufuzi wadde mubaka neffe tumanyi nti omuntu abeera omubaka aba akiwanise muba mumanyi kati nze tomanyi obuzibu bwe nafunanga mu Nuupu nga tugenda ku mukolo oguliko ababaka nga public emanyiwo nga babiri kati ffe tubamba ate nga gwe bonna bakumanya abantu nze ate nga siri mubaka okitege ekyono nga kinyiza omukulu ate kimunyiriza ogabana naye amawulire ogabana naye amawulire ayagala eggulira libeeremu yekka n'abatinitini bayagala okitegedde kakati nno ssebo awo nkugambira nti ebyobufuzi by'ekyano ekito babireke munafu aba afudde kati ng'eyo enfa y'ekibwatukira okusinga okudda mu mboozi ya Museveni eyasse okitegedde Secretary General bwana Lubongoya ow'ekitiibwa yali badde draftinga master plan n'ayita buli munnabyabufuzi master plan n'agicommunicatinga n'agamba naye abasobola okujja mujje tuwerekere munnaffe regardless of the political divide okujjawo kiri ekifaananyi ky'obwana Lukalala ku mirambo nti kati guno gwaffe togukwatako obwana Lukalala ku mirambo tebikola kati okufa kwa Honorable Nakimuli kutegeeza ki eri ekibiina kya NUP ekisooka lesson gye balina okuyiga bakomye okuyeeya okuyeeya okumanyi okusungiriza omuntu yenna aba alwadde oba aba afudde ku saidi zonna ku morale tekikoze makulu era waliwo essimu gye nafuna awo oli n'aŋŋamba olw'obusungu tulina ku bantu abo oba waliwo afudde tujaganyiza omwo struggle terina kubuuka ate some ethics norms cultural values ezaffe ezawano olwokubanga tuli mu lutalo nga bakugamba webake ku maamawo olwokuba tuli mu lutalo webake ku nazaala waliwo era ebiina okusigalawo kati wabeerawo death esigala death kuba kufa mulambo tisigugwo wadde ovunaanyizibwa okuteekateeka naye sigugwo it's a public activity ekyo balina okukiyiga kuba kakati emabegako awo mukadde waffe Janet Kataya Museveni batugamba nti yalwala era ne bagamba nti bamuddusizawa naye nga tewali mawulire matongole era gaagaana okufuluma amatongole naye agaaliwo gaki ga mu nkuubo gakubaka era gababakiramu kati gali ga mu nkuubo era abamu babulira mu nkuubo bwe njogerera bakyali ku CMI abamu bali luzira kakati naye era gagogo mu nkuubo abalala baagalira ayingako ne batandika okubika awamu n'okuba gudigudde
okitegedde olwo mwami w'obubwa ali e South Africa eyo mulaba akoze fujjo n'obubwa naye kati ati abantu nze ngaabo ndi mu kubalaba ending point yaabwe esobola kuba sibayi kye babala struggle ndaba tetambula but bongera okukola ebyo ebitabasobozesa na kukomawo mu ggwanga nga gavumenti ekyaliko nga te indicator zonna ziraga nti eno gavumenti ekyatambula yakola akabwa adda ozi gwe bakolamu kaki bakolamu kate yankolamu akate kawavu kalina feesi mpanvu bweti nakalaba neseka naye kakati ono omusajja kati naye alowooza ali mu lutalo olujjako jjajja bwakwata kibookawo bwasabula oba akabwakakuba atya akayita nekajja waliwo obujja nga bukangabala bwe buti nakagamba gwe so obugulu wansi okangabala kuwani nalyoka akasabula kibooko naye kyona kyekiri kati naye alowooza is contributing to the struggle era bamwagala nnyo. That is a destructive move. It's a struggle. Tachimanyi kuba tasobola kumanage kisoka tasobola kumanaginga mawulire ate nga amawulire mu lutalo kikulu nnyo nnyo yemu kutuulwa ezirwana kulema oba n'oluwangula bwe gakulema okumanaginga kakati eyo lesson baaligiyize eyo lesson baaligiyize nti kati okusungirizwa abalwadde oba abaafudde ebyo kati byalikomyawo. Lesson ey'okubiri balina okuyiga aba NUP kwabe bananyini mulamu nti tugiyiga ffenna obulamu Katonda yenna nnyinibwo naye bwefuula kabejja obulamu Katonda yenna nnyinibwo tulekere awo okuteekawo embeera etali ya buvunaanyizibwa kubanga Katonda yamanyi toli nsonga lwaki oterawo embeera mu nnolwa kuba avudde mu kibiina tekiriiyo nga nawe gy'ogenda tolabayo era teri muwanvu asobola kulengera nkya tolabayo gy'ogenda ate onafuya abantu okuba ono okuba oli kati tuddayo mu by-election before swearing in oba basooka swearinga in tugenda mu by-election bajja kuswearinga in because by-election I think eba ya 60 days after the death tebasobola kukozesa namba 2 n'alangirirwa ate ne badde petition mu kooti declaration yonna eba y'akakiiko ka byakulonda eno declaration Katonda yagikoze so kati after 60 days Adolf wanamala okuwandiikira isi nti ekifo kikalu isi eteeketeeke by-election butereevu era eyo NRM egitutte nze ate ndabanga tebasobola gigitwala ku lwaki NRM egitutte kubanga ekisooka by-election egenda kubeera mu kitundu kizibu nnyo kalangala omala kusala nnyanja kati miinizi zonna ezisala ennyanja 80% za gavumenti ekyokusatu gavumenti mu kwagala okulemesa nga bw'ogimanyi ekyasobola okubulookingira sayidi zeeno nga tosala omukulu anaaba akomyewo kuba n'obutabawo bw'omukulu nabwo buleetera NUP oluzinga ekifo kino omukulu oba waali oba taliiwo tebasobola kujjayo kalulu ako kuba ndaba ye bwabeerawo basobola okajjayo bw'atabeerawo vibe eyinza obutabeeramu mu kalulu ensonga lwaki tebakajjaayo NRM akalu tekyakanoonya ekeewa bwewi kisinziira ekeewa bwewi kati mu lutalo lw'okunafuya bannaffe abo sirowooza nti eyo constituency banaagisigaza nze mbadde nga ndabanga NUP enzo gyeddiza ng'olabira wano mu bufunze bagenda kulayira after bategeke by-election n'ebintu nga bizibu nnyo bannaye n'omukyala ndowooza badde yategeka nadde engoye zalina okulayiriramu kuba balayira gwakutano nga 10 kuva nga 10 na mmeka 12 paka 16 balayira gwakutano nga gutandika
12 jaji yagenda okulayira yasooka then nabo balayire. Yes, then the local government ejje okiwulidde ntonga bizibu ate tumalirize tuve wano tetunaba nawe twakakola eddakiika 2 naye lwakuba nkulaba oyabise tugende mu maaso tukyalina nti omanyi ensonga za Honorable Nakimuli ono ani aluzinga ennyo opposition NUP singa ekifo kino bakibatwalako NUP ebya opposition soko biveeko tudde ku kibiina bituli mu byannankanyi mu bya kibiina NUP kubanga opposition tesobola ginunula tesobola nga yakajjayo ne mukabonna okuva mu okusinzira ku andi kati okuwangula akalulu kati it is an individual responsibility kati yabadda muntu okujjayo wini uyo muwala mubalagavu mulungi obulungi bubadde busobola mutaasa kyakulwanyisa kyamaanyi mu byobufuzi ebya wano kyakulwanyisa kyamaanyi kikuweesa kaadi mu kibiina kisobola okuwanguza akalulu manyi baŋŋamba ewammwe ekamuli oyo ye ndowooza ow'ekamuli ndowooza yayinanga aba bamukwata nako nga waliwo yesasuza sente ze ziyateeka muki mu campaign esikande badde yamaanyi ebusoga awo kati yateeka sente mu campaign namulekawo nga bwali yateeka sente mu campaign nakola ki n'akavula byakavulako awo pending okulayira kati ate baawo omutuufu amanyiddwa n'ayagala okuba enduulu naye nebamuteekako ekigoye toyiwa kintu ng'ayagala kuba nduulu atya mugamba public nti ono bamuliiridde omuntu bade manyi yayagala kuba nduulu ew'omukyala yennyini wa public nti gwe mulonda si muntu wansa ng'okulonda kuwedde wano juzi wano wiiki emu emabega ate kati ababa akiyiwa ate yali amaze okulondebwa sebo ekigenda mu public n'ekikubaganyako ebirowoozo nga bakukutte butambi butambula mwalimu n'ebyobutambi obutambi gye buli witirivu yo mwalimu ebyobutambi biyita byakusaaga kitegeeza obulungi naye tulu yamanyi mu byobufuzi okuba ne ssente wiponi kuba mulimu agamba ekikazinga kyamaanyi kakiweeyo miliyoni 10 kitambuze akalulu kati miliyoni 10 oli nazikuwa mu kalulu ng'oli mukyala tayinza butalya ihisha olaba nawakakadde ayagala alye owakakadde kamu naye gweomanyi akakadde mu campaign omanyi kyaba akukoledde abakutaasizza ayinza okuba akutaasiza olunaku lulamba okuva ku makya paka olw'eggulu kati bw'owummulamu bwoti lwaki tokola ki tobitwala Jokiza TVM yo mukusaba obulamu katugambe ku hoteli eno kusaba kalango ngeno muwalo mbalagavu gweteka ku front page gwejja naye nibatwere ne boss ne banyumya business by all means boss abawa akalango bade siri wabbawa naye kamba wa safari kamba we milioni 5 mujjako mumbongere balance omulala olwoli gwe baleese kizyo kyennyini kuba yaba akola wano ngagala kulaga maanyi oli yategeere nti ono kumbe nawe mugenda kuliira okwo nti wabalanga nnyo kati nyina benale mubenda bye specifically ku mukutu nabagezako okusanyukula okufa kwa Honorable Nakimuli nabagamba NUP mwasanyuse nnyo olwa munnamawulire nti oli munnamawulire gwe baatomera bagamba yali wa NRM olwa munnamawulire waffe gwe baatomera ne musanyuka nga batugambye first aid nga babagaye first aid mulwadde ne mutandika n'omubika kanabo ne batandika okukuba embuutu tuvaawo ddi awo no anti kakati nga bwe nakugambye nti NUP yakola ki yasetinga peesi y'ekyo naye nali wano nekigamba abantu nti naye terina monopole ku kintu ekyo toyinza kukola kintu kyotalinaako monopole ng'oli mu liberation struggle
nosigala waggulu nga sigwe wekka ino kikozesa nga n'abalala basobola kikozesa nosigala waggulu tekisoboka kuba basobola okikukubiramu ne bakikusinza n'okikusinza kakati bukyanga bayeeya Janet kati emirambo egi ebiri ekitegeeza guli 2M 20 guli 2M so batandika okuyeeya bafiiriddwa kati nabo bali mu bayeeya bino tubikomya ddi naddala mu politics alina kutereera butereezi alina kujja mu bantu balina sober mind alina kujja mu bantu abategera kye bakola abamanyi politics si wa lunaku olwo ate ensi ekyatambula ate nga bamanyi nti bintu bya nsi bya ggwanga ensi ekyatambula togipersonalizinga struggle yange oba olimba toyinza kumalako kuba kati olaba famire ye si nsanyufu n'ebyo byeraba ku mitimbagano toyinza kusanyuka naawe alina mwana mukulu nkakasa naye asobola obeerako ku mutima abiraba baganda be mikwano gye abiraba ate kati emitimbagano jajja ne bwokola otya omwana aba abikola ki abiraba so nze kyendowooza kati kyekiseera bategere politics lwotegera politics omanyi ekyokukola okikola otya okikola ddi okikola naani bategere nti politics nsonga za ggwanga si za muntu ensonga z'eggwanga ozifuula otya ezizo olinga afiiriddwa ewammwe neera newammwe abantu b'okukyalo bajja ssebo tolina gwogobawo ate basobola n'okwefunza ne basima entaana ne bakola biki emirimu ne bagyefunza egisinga kituufu so onaasobola okuziika ku Lwokuna agenda ziika kumpi nyo Luweero awo Luweero sijja genda kuziika nkugambye conduct y'abannaffe abo genda ku paalamenti nzo era baagala kunteega banteegere ku paalamenti ate wali agenda kuteegera ku paalamenti so paalamenti n'aba n'ayitawo basooka bayisaamu basooka tomala gagenda era ojja waayo idiyo biki n'ogenda lwakusatu oba lwakusatu paalamenti ojja genda lwakusatu ku Lwokuna bajja musabire Namuŋŋoona era ndowooza omulambo gwe gujja ssula ku Lwokusatu olwo gujja okera ekiro ky'Olwokusatu gujja ssula mu maka ge Namuŋŋoona kati ku Lwokuna bamukeeze bamusabire Namuŋŋoona then baguvuge baguteke badde e Luweero baziike ebintu binsinga bizibu muntu alina pulaani zo naye kati abasigadde ku nsi bakubira pulaani baba tugenda muzika saawa bwe ziti anti ezimu ku nsonga Katonda lwaki yateekawo okufa ekisooka ffe kukimanya nti obulamu buliko end so tulina okuba nga tumutya Katonda buliko end wayagalira wabutwalira oba weetegese oba teweetegese waba akukimye tooza alina malayika ye bagiyita malayika Gibuliiru ali mawutu yekukima yekima omutima neguzikiza negutwalira munye bagiyita ali mawutu eyo malayika ng'ekulumbi zibeera zitulaba naye nga ffe tuziraba lwaki abantu baga nti waki abantu ababi bo tebafa ate abalungi abantu bebasinga okwagala ne bafa anti omubi gw'omuditaminingira kuki aga nti oyo omubi atulugunyiza abantu mubi biki naye agoba abantu ku ttaka naye nga ye waali naye ng'oyinza ate okusanga abagamba nti omusajja oyo tetumulaba era babeerayo ssebo kati awo Katonda we yakola ki weyavira ku nsi n'agitulekera naye Katonda asobola okudda ku nsi bannaaye akolera mu bantu kwali naye akolera mu bantu n'ebyokujja nti azze alabikidde Namirembe olwaleero tekikyasoboka tugumya ngamba mbu ne bamulabako bulabe Katonda bannaddiini bennyini basobola omwettira kuba mbu abagenda gwa mu bizinensi zaabwe
anti zokwerimbika mu machachi abaguyuwa kuba kati ekigabo tuba tukijja kuye direct ate wanga yangamba godi sokola olinga musumba wa balokole nengo musumba wa balokole aina kabangali bbiri za police zimukuuma ezamaje nga bamutambulirako be bamukuuma kyokka nga musumba wa balokole anti ajja kuga nti ne Yesu yalina security yalina SFC ya 10 bagoberezi bali Nabi Muhammad naye ajja kugamba nti yalina ki security yalina security yaba Maliki Imamu Maliki okiwulidde Abubakari waliwo omusajja we yali omulwanyi ennyo baali bamuyitaani yali takuba kisaasula aleruka nja mujjukira mu maaso Katonda bw'akomawo ekigambo tuba tukijja kuye direct nga tumulabako tayinza nawadde okumala eddakiika 2 wano ensi yatabanguka waba bakiridde mu Amerika kubanga osanga omusajja alina goloofa naye ng'agoba abantu ku ttaka kuyiika 10 yazibagobako naye nga goloofa gy'alina naye asula mu kisenge ekyo kimu kyokka anti okufuna si kujjako kwongerako aba alina okwongerako alina okwongerako bino bijuba leero jabise mangu ziwezaano naye anemmeka tugenda kukoma wano kale sigenda kukwongerayo gye nobijuba sijja mwongerayo kubanga ndaba yandibanga teyakoze exercise tusande tujja kukoma wano leero tutandikirawo nakolala akuume